Kyobera ku nsi kyobera mu ggulu. Amoti. Ate bwe tubabona abantu abali wano bantu bakulu. Kakati gwe atunyonnyola ebyensi atasaba na kusaba. Ebintu bya Mukama bibuza. Obwino omujja wa ku bya Katonda. Nali nziriseeko nalaba. Nali nziriseeko. Ne recent nazirikakaawo nakafiirwa akazooba. Nza mune nzirika nendaba bitama. Gwe kiri mu ggulu wangi kiri. Kyogamba nti kyobera ku nsi kyobera mu ggulu. Tambula ne sente zo buli agwa tambula era siba nti bagamba beera mu ne sente zo wakiri kakadde. Sente z'ofa nazo z'otandika nazo nga capital wa. Mugulu nali surprised bane museka mujja kugeraba kyobera ku nsi kyobera mugulu. I was so surprised. I was completely omanyi ebintu bino byetaaga kukakasa kati nga gwobogambe wazirikako bwobanga ddala bwagendako muggulu njala nkubuuzeyo abantu bemmanyi wano bali nalaba abantu gwe gwomanyi gwe wabasinga obalabako kakati lindako Kafeero. Lwaki gwongamba benjagala njala so okumbulira amini kuba yali presidenti kitegeeza yateyo omugagga nnyo ani akugambye era mugagga yafa no sente ye mugagga yafa president eri pastor amini alina ekyaki eriko ekigambo kinene amini miracle center era asabira abantu bwoganda akyali dictator bwoganda ogwa ngumi kumanye kiri mu ggulu olobote oyo alina sente ze alina ka kampuni omusajja yafanga president ne bane mukatonda mukulu banaye kiri mu ggulu amini obote ali mu sente alina ka kampuni katenkawo kafuuyira biyenja alina ka fumigation company era nga bwowulira muno obulango biyenje sembera wano naye akalina era kakolera mu lugwala lulango lugwala bikubi yenye sembera wano katya ekyoma mwana obyatema wali amazambadi gumanye kiri mu ggulu kati alindako njala ombulire ku bitama eyafa walunga comedian awe erinnya asumanyikiddwa pada afumba buugi mu kasomero ne bodeye gyekaliya muzimanyi kiremeddemu preparatus banaye pade muganda wawe kiki nangamba mutu gumanye kiri mu ggulu kati njala ombulire ku maama wange maama wo eryali kaze ddene ku nansana nga lyogerwako aba yannuma yakoga yengani Irene Ntale maama wo akyalina taata wulira nno omuntu amwegala muntu mulala nga yegala maama wo ani amwagala onalipoka nankani wensonga eyo kati yekitange yefamire mweva gwemanya kiri mu ggulu ebiri birala lindako olugundi kafeero nga omanyi wafiire busente sali sikereddemu awo afuidipo nazigala kati atuuka mu ggulu mwengeri yaliyala mbw ateke kalongi basudde amugamba topapa linda bakumanyi nange kenyini tonansa sinakola lonki onsanzeeyo nga bwomanya empaka za kafeero ng'agitegeka ku kifuba yamusala flat ng'eyamegadi kakati gwekiri mugundi ono ab'amaanyi bonna lindako ono papa John Paul omusajja oyo kubanga n'abantu bebasiba mu 93 tebalina batalwa papa fe tukimanyi nti fena yagenda okufa papa nga tukimanyi no ku nsi nti beboogera ne Katonda direct natuuka eri papa ali mu sente omuntu yakolagana ne Katonda muganda wange akolanga amanda ekimansulo kiri eri papa yenyini amansula ati kati nonsuga ali ku mutne anyasoloza yavuba akajje kati nonsuga banange ekiri kakati gundi ono Mufti Luwemba omusajja alina sente mugagga abasiraba ine emikisa naye ndi mwetagala wetuke mukama Katonda mukulu Mufti Luwemba alina sente kyebeko byafane capital alina bucha ne buli akalipo katambula mwoga atambula kamula lyatambula buli ogakedata buli ekirawo kitambula bucha yaki muganda wange wetaaga newetuukirayo okugamba eki kakati Amoti kulugezi mukama wamulaba mukama era nga bweyogedde mukama ye namanyirawo nti waaliwo gamazima olabawo nti ekirungi ky'omukulu mukama waali olabawo nti awaali kiki ekibeerawo ekyenjawulo waliwawo amataala n'engeri y'olufu olaba bino ebitaala bibyaka ebyolaba byaka ebyo banga bitunuzamu bantu abirabi watika kitegere kiri mukulu olaba laiti ey'ekika ekyo kati waliwo n'olufu lw'amaanyi wenyini mukama waali kati amataala ag'amaanyi n'olufu namanyirawo nti awo mukama waakola ki waali kati nyakwogera naye nze nzireyo ku nsi nga mumanyirawo nyina famire njogereko naye mugaye mule nze nzizaayo kakati nsooba olwano ndiwo bwogu naye nga manyiri awo mukama waakola ki waali nensooba mpolampola nenyagala mpise obwongo bukugamba obwongo bwange nyagala mpise omutwe mu lufu olwo njogeredde mukama mba naakayisamu bwentyo oluba oluyo olw'amaanyi bepwa
Nedebozi neligirako baako koma. Namanyirawo straight away nti Mukama yakoze ki. Kati mukubuukayo bwenti wengwira ku Yesu Kristo. Yesu amulaba. Yene mulaba ne mugamba Yesu waliwo omuntu akube muno oluyina nanga kiki mukoze. Nze yakatuuka. Ne mugamba nasooka ngamba oti kakkana okunya mugamba tojja olwirwa aliwo amaanyi muganda nyiiga nange. Mugamba tojja nyonnyola waliwo omuntu akube wano kiki enkoze mukoze eki. Kubanga ne gyenvudde osetegekedde. Tuuse namwe mumbonyabonya. Ne Yesu n'atabuka. Nabagamba atya mmwe n'amagezi gwa moto ina amagezi. Nabagamba teri alituuka wa kitaayi nga tayise mu nze. Nze kkubo n'amazima n'obulamu stupid ngenda okukwongera mugamba kakkana Yesu. Tonkuba. Netukiriziganya tukakana bulungi. Amoti ku magezi go. Mukama akuba nagali oyo. Ku bukujjukujju bwo nga bwe nkumanyi. Lwaki amoti Yesu tewamugamba nti tumulinze? Kiwera nga okimbuuziza. Ne mugamba ne Yesu Kristo ensi ekulinze. Nangamba amoti yasooka nakumagamba nalagiraga bwali ng'omuntu yebbirira. Nangamba amoti singa nadda dda. Naye amoti abasiru bankuba emiggo. Amoti bankuba kugira emiggo gye mulaba mu firimu zammwe nziraba ng'oziraga. Bali abasajja emiggo gyasuka amoti bankuba nandaga nkovu nanga amoti sinakuba sisobola kudda singa nadda dda. Tulindira bwereere. Tukole byaffe. Muganda wange. Nenga yo eggulu liri bize. Emirambo giyingira kumunkumu. Abantu bafa buli gwona batudde awo alina fuse ye. Muggulu malayika zibeera naye eddoboozi liva eno wakati kyogamba amoti abantu Mukama yennyini atutta. Bino betuwoza simugolewoddeyo omuntu afa obulanga omuntu agamba nde mugume bane ekitalo nnyo bannange sitaani bwati bwageze twaffe tukimanyi Mukama ebintu byabulaki byagera. Mukama bwati bwageze oba ofudde pokatayimbwa oba ofudde ekivanga Mukama bwati ulya kakati abantu babafa ati fuse zino zikola zitya. Fuse mpitirivu malayika zetala bwetazi naye nga ulya eddoboozi lyogera ano anazipakulamu malayika zibeerawo awo zigabudyeri simanyi mbulyawo simanyi magita simanyi amanya gali awo gabudyeri waliwo simanyi zaligama malayika mpitirivu nakwanako amanya matonotono zaligama gabudyeri simanyi nazuruba bali bize kati eddoboozi oliwulirira eno era nga malayika ziri bize n'okuwulira Gabriel kitange ezo fuse mukulemu emulago 5 enamirembe 10 Northern bypass 3 ensambya 4 Jinja road 2 Masaka road 5 Katumo 4 Kigali 3 zikuka mu speed ogero kulyanga Gabriel kitange mulago fuse 2 muzizemu ezo zabazambe bantu abaya ku oxygen bazizamu Nakengulu. Ezo bazizamu. Naye nga mujikira ku muntu ekiri muggulu. Amagulu bera okuwoza kulinga kuwoza. Jitukane bwefeeni ng'omulambo okuwoza kulinga kuwoza wali. Ani agenda okuba omulambo? Okuyitalatire gwe naawe omukirabula. Mama Lula era bukinze nsigala mwe mugenda jangu. Simanyi ng'oti. Oluwa nanyamba Mukama wagera. Lumba. Ani akugambye muggulu ojja bwotyo mufani agaje omufajja ati nga bakuziika bojja nga bakuziika bojja sebujja omuzanyo mu kintu n'akabanga kasibe bwoti dayo gwe muzanyo ekiri eri muggulu Lumba muganda wange kati sokolideko angume wamulaba angume sasobola mulaba naye nga bamunengeza oba yakola ki naye nga baleka baliko n'abasikali abakuuma musibe oba yabba ki tebali amanyi kale Lumba mwe abaana nange okwasa ebisaka tewamaka mwana wajanga mukazi n'abaana baliwo mwana wataata yese